Kitalo bitalo butalo byerere Mengo embuga Ssaabasajja Kabaka yawambibwa Namibia ensisinkano ya Museveni gyabaddemu n'abataka ba Buganda ebigambo birinnye enkandago ebigambo bisobye abataka abatagenze balinnye mu kyoto olukiiko lwa Buganda lutabuse Ssaabasajja Kabaka okubanga yawambibwa bulijjo Katikkiro Charles Peter Mayiga nga abalimba abantu bagamba lwaki bulijjo alabika akimanyi nti Kabaka muwambe nga abalimba mbu Kabaka ali mu ddwaliro ajjanjabibwa so nga Kabaka ali mbuwambe yawambibwa nti bwabanga Kabaka tali mbuwambe lwaki geno Museveni alina okuwa abataka ba Buganda bajjajjaffe okugenda okulaba Ssaabataka chairman waabwe oba omukulembeze waabwe nti obuvunaanyizibwa obwo n'obuyinza obwo Museveni abujjawa obuwa abataka olukusa ogenda okulaba Ssaabataka kati nno gujabagidde jawunye dda kitalo butalo kale katutandike tuti abamu kufa abasinga tetwawula Buganda na lukiiko lwa Mengo otugamba Obuganda Abaganda yenze naawe fa abakopi abawangalira mu Buganda ffe tukola Obuganda naye Ssaabasajja Kabaka nga atwala Obuganda nga supreme wa Buganda wansi Buganda alonda olukiiko lwe olugenda omuyambako okulembera kuba wano njagala twawula ebintu bino omuntu bw'avaayo n'akuba ttooki Mengo sitegeeza nti akubye ttooki mu Ssaabasajja Kabaka oba akubye ttooki mu Bwakabaka bwa Buganda nedda luno lukiiko olulondebwa Ssaabasajja Kabaka nnyinimu lumukulemberereko abantu be luddukanye emirimu gy'Obwakabaka so kati gwe bw'owulira Mengo nti Mengo institution eyeetongodde government eyeetongodde kyova olaba eyita olukiiko nga woolaba central government ya Uganda nti eyina parliament kati ne Mengo eyina ekiyitibwa olukiiko nti bw'olaba nti government ya Uganda central government esoma embalirira ne Mengo esoma embalirira yaayo nti eyina ebitongole eb'enjawulo omuva akasente projects ez'enjawulo nti kati nayo buli mwaka ejja n'esoma embalirira yaayo kikyova olaba eba yeetongodde nti Mengo nti esobola okulwaninga activities projects za Buganda zonna on behalf of Buganda esobola okuzirwaninga bulungi lwa nsonga eyina embalirira yaayo ero gyaggisanga ng'eyina minisita wa finance eyina omuwanika njagala tugende mpolampola nkutuuse ku kinyusi wenjagala okukola ki okuteeka nabagambye muntagingire muganda waffe Fred Kajubi era mu nsindikira obubaka buno okiwulirize bulungi nnyo nze nkuwumbawumba nkuleete wenjagala okukola ki okuteeka na olwaleero bwe babanga mu Buganda waliwo ebitatambula bulungi naye nga bannaffe bano abalina okukulembera oba okuddukanya emirimu gya Buganda ku lwa Ssaabasajja Kabaka ku lwa nnyinimu nga tulaba ebintu tebitambula bulungi si balambulukufu tebali openi okiwuliriza kakati munnaffe omu bw'avaayo n'ayimirira n'ajja n'abakuba mu ttooki bw'ati otomaka ye tukimanyi bulungi nnyo nga woolaba ekitambula mu palamenti y'eggwanga akifunamu akidifendinga as long as afunamu kubanga wajja ekikumi so omuntu yenna afuna awantu awo ng'alaba ate basongawo nnyo bakubawo nnyo olugalo bati naye alwana nnyo adifendingewo kubanga we wava omugaati bwe wava kyalya naawe kati muganda waffe Kajubi Fred azze atunula nnyo Mengo awo nazo kati emyaka gye giweze 6 ng'atunula Mengo awo abamu ne tugamba nedda biyinza okuba swakaba wayinza okuba waliwo conflict of interests nzo okuba Mengo awo waliwo abamu be bagoba nga akalimu kaggwawo nga tebakyayingiza 10 osanga nga be baseesaamu omuliro
byonna ne bibeeraawo. Omusajja n'asigala ng'ayogera nga bwe nkugambye nti waliwo ka respect ke tuzze tuteekaawo ffenna munaye nga tumanyi nti Mmengo byesalawo byonna Ssaabasajja Kabaka aba abirinamu omukono. Decisions zonna ezifubutuka Mmengo awo Ssaabasajja Kabaka aba azirinamu omukono, era tewali kifubutuka Mmengo awo nga Ssaabasajja Kabaka tategedde. Ffenna nga tulina ensonga eyo mu mutwe ngera tugamba nedda waba nga waliwo ekimeesinga Mmengo awo Ssaabasajja Kabaka naye alina okuba nga akimanyiiko era ng'akitegeerako. Kati nga it's rare nnyo okumatiza omuntu nti Mmengo yennyini olukiiko Ssaabasajja Kabaka lwe yakeera ku makya ne yeerondera n'akwata abantu abamu n'ababuvunaanyizibwa okumuddukanyizaako Obuganda nti kisobola otuuka ku extent nga Ssaabasajja Kabaka takyabalina mu mikono gye nga baafuuka bakyetwala ng'era Ssaabasajja Kabaka takyabalinako sse, nga it's very difficult okumatiza Munnayuganda naddala Omuganda n'omumatiza nti you know what, olwo olukiiko lw'Emmengo oba obukulembeze bw'Emmengo Ssaabasajja Kabaka takyalinako buvunaanyizibwa era takyabulinako buyinza, nga it's very difficult. Era ng'ojja kwetaaga ebikolwa ebirabibwako ebikakasa nti ddala gwe wamma empologoma ya Buganda tekyalina sse ku bukulembeze buli Mmengo awo. Nabikwatulidde ne ngamba nti yawula Mmengo oyawule n'Obuganda, kubanga olwaleero kizuuse nti Mmengo awo eriyo bannaffe bo abakitutte nga bagamba nti nnyinimu bw'ataba ebikere bitembanju. Kati awo tulinawo bannaffe abalaba nti bo basobola okukozesa ebifo byabwe ng'abakulembeze Mmengo awo ne bayisaawo personal interests zaabwe. Kino kindeetera n'okulowooza n'okwebuuza nti tuyinza okuba tulaba projects nnyingi nnyo nga ziteekeddwako erinnya lya Buganda. Tuyinza okuba tulaba activities nnyingi nnyo nga ziteekeddwako erinnya lya Buganda naye nga in real sense si za Buganda, era nga nnyinimu n'empologoma ya Buganda teziganyulwamu wabula zirimu abantu ssekinnoomu abali Mmengo awo e Bulange abatudde awo, nga kino bakyambaza nga kifaananyi nga wolaba Mike Mukula n'aleeta ekidyeri n'akituuma Kaabaleega n'akituuma Mwanga, gwe n'olowooza nti ekidyeri ekyo Buganda erinamu interests oba Buganda eriko percentage gyefuna ku kidyeri ekyo, naye nga niriyo sense Buganda tefunako yadde sente zonna zigenda wa Captain Mike Mukula oba zigenda wa Salimu Sali, naye nga brand bakozesa linnya lya Buganda. Kino nno ne kitukomyawo ne tugamba tuyinza okuba tuli wano nga projects nnyingi nnyo ze tulaba Mmengo awo e Bulange nga ziri well branded nga ziraga za Buganda, era nga nnyinimu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda azirinako omutemwa azirinako sse, naye nga eniriyo sense z'abantu ssekinnoomu bannannyini nga Buganda terina naweefuniramu yadde. Oba kategedde bulungi oba munfunye manyinaze banaye ndika live koyende tekako share button tugende mu maaso, tekako share button wakategedde. Projects ezo sigenda kuzimenya ninawe nkuwaddewo muwaka ddayo okuba ettooki mu projects eziri Mmengo awo naye nga zirina burandi ya Buganda, ddamu ozikube mu ttooki ozetegereze bulungi nnyo. Sigenda zikumenyera nti eno project bweti ne bweti okiwuliriza, naye gwe ddayo otunulire projects ezo ozikube mu ttooki. Ojja genda okwetolola bweti ogenda olaba abaziri emabega nga bantu ssekinnoomu. Kati olwaleero bakugamba nti Kyabassa radio y'obujjajja, ffenna gye tukuze nga tumanyi radio ya bujjajja. Olwaleero ogenda okukola okunoonyereza ne bakugamba nti radio ya Ssebugwawo, omukyala Joyce Nabbosa Ssebugwawo, naye nga bakugamba radio ya bujjajja. N'otuuka okwebuuza ne radio y'obujjajja abaana Abaganda bano abalala abavuddeyoko nga balina ensonga zaabwe ze baagala okuyisaawo, lwaki babakugira?
Mubye gye mukoma okwebuuza ebibuuzo mugenda okukizuula nti mulimu omunene agiri emabega era nga yasalawo kiki ekirina okujjaawo anaalina okyazibwawo naye nga brand eyina ya Buganda. Okategedde? So kaakati nno munnaaye wano wengenda okugambira nti omusajja lumbuye mumuwe ebimuli bye oba tumuwe ebimuli bye. Yes, nze nga nkozesa akakisa kano nga nkozesa oluwenda lwange nga mpita ku page yange muganda wange Kajubi Fred. I respect you, I salute you ogugo gukoze ebisigadde birekera Abaganda kubanga n'ebyali ebuziba kati olwaleero bitandise okuvaayo byejjayo mu lwatu mpola gwate munnange buli abadde ayogerako ekiri emmenga gundi owalampa Obuganda gundi olabye Ssaabasajja Kabaka mukamwa. Kakati munnaaye akadde katuuse akaseera katuuse kakati ndowooza gwe essaawa enseetegeere ti wali oyogera gaali mazima oba bwali bulimba bwe wali oyogera abamu wali obakonjera oba wali tobakonjera. Kati kino kyonna kisigadde mu mikono gy'Abannayuganda, kiri mu mikono gy'Abaganda. Oba ntegerekese bulungi? Kati gwe abadde akyalowooza nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda alina akakwata ak'amaanyi ennyo n'emmengo n'olukiiko lw'emmengo olwo muganda wange. Olwaleero w'obeera mu Buganda wano nga bakeera ku makya ne bakulondera Katikkiro wa Buganda ne bamukuwa ntono ye Katikkiro ye Kabaka w'obweru yagenda okuddukanya emirimu gy'Obwakabaka gye ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Okategedde bulungi nnyo? Olwaleero ne bakugamba nti nabana abataka bwe baba balina ensonga zaabwe Kaabolo Joyce Nabbosa Ssebugwawo alina okuyita ewa Katikkiro, alina kuyita mu ofiisi ya Katikkiro. Onfuna bulungi nnyo? Ne bukya ku makya nga Joyce Nabbosa Ssebugwawo asobola okukwata abataka n'abatwala ewa Mwami Museveni bateekeyo ensonga zaabwe. Ng'emu ku nsonga zaabwe beetaaga ettaka eryo nga tebalyetaaga Mwankole mu Bugabe, ng'ettaka eryo tebalyetaaga mu Bugisu, ng'ettaka eryo liri mu Buganda wano ate nga liri kumpi n'Emmengo Bulange. Naye ettaka eryo bavudde ewa nnyinimu Land Road bagenze ku sikwota ew'omupangisa, baagala omupangisa y'aba abagulira ettaka. Kozesa ku bwongo. Abantu bano emu ttiimu eno n'esituka n'egenda ewa Mwami Museveni ne twebuuza. Amangu ako Katikkiro wa Buganda n'ayita olukiiko n'atunula mu kamera n'atugamba munnaaye abaasitudde ebigere ne bagenda ewa Mwami Museveni sibalinaako kakwate era nange sikimanyiiko era sinnabawaako lukusa. Naye ng'ani abakulidde? Ye mukyala Joyce Nabbosa Ssebugwawo. Kyokka ate mutulaga gwe ne Joyce Nabbosa Ssebugwawo muli muti. Embeera zonna zeeraga mwatu temulinaawo yadde kabakontanya mutambula muti. Kati olwo nze nzira wano ne neebuuza nti mukyala Joyce Nabbosa Ssebugwawo akola ngaani mu Buganda wano? Era abataka balekawo batya Katikkiro ne bagenda ne Joyce Nabbosa Ssebugwawo ne balekawo gwe Katikkiro, kubanga ffe tukimanyi bulungi nnyo Buganda weba n'enteeseganya zonna omuntu alina ozituulamu ye Katikkiro wa Buganda. Niwe babeera bataka ba Buganda wano, niwe babeera bakulu ba bika, bwe baba balina ensonga yonna
gye baagala okwogera nayo oba n'okuteeseganya nayo ne gavumenti eya wakati central government balina kuyita mu Katikkiro. Katikkiro yasituka n'agenda n'atuula ne central government era n'awaayo endowooza zaabwe, so si bataka kusituka nga basikinoomu ne basituka ne bagenda mu central government ne bateekayo okusaba kwabwe ebintu. Olugendo otya Omwami Museveni n'omugamba twetaaga ggula ttaka lya biliyoni 9 mu Buganda wano. Can you imagine? Fenga abataka mu ssako yaffe twetaagamu ssente miliyoni 2 nga abataka tulina ssako naye gwe Mwami Museveni gwe abaatuwa ssente. Kati naawe wano ekibuuzo bwe kijjira. Katikkiro wa Buganda watugamba olutwe yasooka nti abantu bano tobalinaako kakwate era tewaba walukusa era ne Ssaabasajja Kabaka takimanyiiko naawe tokimanyiiko. Ne tugamba Holland olwaleero omulundi ogwokubiri kubanga watulaga mu lukiiko wabayita tusuubira nti disciplinary committee yatuula era omukyala Joyce Nabbosa Ssebugwawo n'akomebwako. Ntegerekese bulungi nnyo. Kakati olwaleero twazzeemu okulaba nti abataka bano baasitudde ebigere ne bagenda ewa General Museveni ng'era ku luno abakulembeddemu ye mukyala Joyce Nabbosa Ssebugwawo n'abasitula n'abatwala munnaye bo kye balabanga embuga. Ndowooza kati n'amakulu bagatwala mu State House Entebbe wa Museveni. N'abasitula n'abatwala mu kyensonga gye twategeddemu endala nti abataka bano bagenze basabe General Museveni olukusa bagende balabe ku nnyinimu e Namibia nti nnyinimu aliko security y'amaanyi nnyo nti General Museveni alina okukubira President wa Namibia oba obukulembeze bw'e Namibia busobole okukkiriza abataka basajja bannyinimu abamuddukanyizaako gavumenti ye eya Mengo abaddukanya gavumenti y'ensi Buganda basaba olukusa oba tebakkirizibwa kulaba mukama waabwe. General Museveni alina okuba essimu akubire Pulezidenti wa Namibia munnaye nno nsaba okkirize abakozi bano abaami bano bajje balabe mukama waabwe. Kyokka era abataka be bamu bagamba tebalina transport abatuusa Namibia kulaba ku nnyinimu. Muswazizza Obuganda, mwanisa Obuganda mu bufudde enfunzi. Wano Obuganda ye kingdom emanyikiddwa kingdom ekwata kifo kyoku mu Africa, a well organized kingdom. Buganda ekwata kifo kyoku era mu kingdom ezeddukanyiza bizinensi zaazo Buganda eri ku mwanjo. Olwaleero ne mutugamba nti Buganda terina capacity esobozesa bataka kugenda kulaba nnyinimu Namibia. Ensi Buganda erina gavumenti ennamba ey'emmengo terina capacity esaba bukulembeze bwa Namibia lukusa kugenda kulaba mukama waabwe, kugenda kulaba nnyinimu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ye Buganda yaffe, yensi Buganda baffe. Naye njagala ojjukire embeera eno yonna yeetoloola ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'enyiinyiitidde ng'ebibuuzo bingi. Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda nga yennyini yakubiriza olukiiko lwa Buganda
mulimu abataka abamu abakungu abamu abasituka ne bagamba munnaye tukkirizibwa okugenda okulaba ku nnyinimu fe abalina obusobozi obwepakira tukkirizibwa okugenda okulaba ku nnyinimu. Omukulu yayimirira n'abagamba ate bwe tunaabakkiriza buli omu agenda okulaba ku nnyinimu olwo ensi yonna tegenda kujjula Namibia. Nnyinimu alina abamulaba era nange kennyini ntuukayo ne mmulaba. Ntugamba Holland. Kyokka olunaku olw'ejjo abataka bali wa General Museveni bamusaba olukusa tugende tulabe ku nnyinimu era General Museveni n'abagamba nnyinimu mugenda mu mulabe n'obbapakira ngenda bapakira. Kati now the question comes, kiki ekiri emmengo awo? Abataka abatula ku lukiiko lw'Emmengo tebakyakwatagana ne mukama waabwe Katikkiro wa Buganda. Wano wenkugambye ekiri emmengo awo kifumba mutuku. Okotegedde ekibuuzo kye nkubuuzizza ndi abataka okulekawo mukama waabwe Katikkiro ne basituka ne Joyce Nabbosa Ssebugwawo naye ali wansi wa Katikkiro ne basituka ne bagende wa General Museveni omulundi ogwokubiri ng'era ensonga gye bamusaba emu kwe kugenda okulaba ku nnyinimu Namibia. Museveni abawa olukusa akubire pulezidenti w'e Namibia abakkiriza balambule ku nnyinimu. Naye ng'atwala gavumenti yaffe ey'Emmengo ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda akugamba nti tabimanyiiko era bano tabamanyi era tannabawako kulukusa. Kakati ekibuuzo kijja, olukiiko lw'Emmengo luliwo mu mbeera ki? Lukyaweereza Buganda oba olukiiko olwo lwetuukiriza luli byalwo lukola byalwo oba nalwo lwafuuse nga palamenti ya ggwanga? Wano nabagambidde wenkola ki? Wenja okwebaliza omusajja Lumbuye Fred Kajubi. Nze nkwebazizza programu ye y'Emmengo ogikoledde emyaka 6 kati. At least kati ensonga olina w'ogigusizza w'ogituusizza kati. Ekisigadde kiri mu mikono gy'Abaganda. No wanda buli mubbi buli eyeewulira eryanyi mu Buganda wano yeekwese Emmengo awo. Buli agambibwako nti gundi gwe weeyisa bubi, Abaganda tetweyisa tutyo. Nga yeekweka Emmengo ng'agamba gundi mwe muwalampa Obwakabaka, gundi mwe muwalampa Ssaabasajja Kabaka. Tekijja twewuunyisa. Nowanda olwaleero TV ne radio ezitwalibwa ng'eza Buganda olwaleero ze zikozesebwa okukakkanya omwana Omuganda. Era olwaleero TV ezo ne radio ze zikozesebwa okulaga nti waliwo okutyoboola Namulondo. Era Abaganda naddala abavubuka batyoboola Namulondo. Kakati abaffe bwe tubeeranga ensonga za Buganda tezikyaggwera Mmengo mu lukiiko era nga tetulaba nti olukiiko lutudde luyisizza ennambika bweti ne bweti. Olwaleero tulaba ensonga za Buganda ziggwera mu State House ewa Museveni. Kati gwe wenna alina obwongo obubadde bukyalina essuubi mu Mmengo awo era ng'oprotekitinga nnyo Mmengo. Kati wenkobuuliza mu bwongo obwo mu mutwe gwo muli ofunamu ki nti ensonga za Buganda kati tezikyaggwera mu lukiiko lw'Emmengo e Bulange. Kakati ensonga za Buganda ziggwera wa Mwami Museveni. Kakati naffe ensi yaffe Buganda twafuuse nga banneiba baffe abakyabazinga aba Busoga. Ensonga ezaabwe ziggwera wa Mwami Museveni. Ekyo kibadde kimanyikiddwa kubanga n'owaabwe
kyabazinga waabwe with due respect. Nze nsinga okuwa Kalicho institutions ekitiibwa era temundaba nga mpalampa Bwakabaka bwa bundi bonna buno. With due respect, these are facts. Nti obwakyabazinga bwa Busoga bwo kibadde kimanyikiddwa n'emitendera ejjawe gye bayitamu okufuna obukulembeze. Ate n'aliko kati tumanye emikono mwe yayita era ani azaamulabirira n'omuweerera. Kati it's understandable. Naye olwaleero tutunuulira Buganda Menge yeetengeredde gavumenti namba. Okiwuliriza? Erina buli kimu kyonna, erina buli projects ezigiyimirizaawo. Olwaleero ne mutugamba nti Mengo tekyasobola kwemalirira nsonga zaabwe. Buganda tetukyasobola kwemalirira nsonga zaffe. Ensonga zaffe eza Buganda zirina kuggwera wa Mwami Museveni mu State House. Kakati newe tuba tutwala obusuulu, newe tuba tutwala amakula, kati tukiika wa Mwami Museveni mu State House Entebbe. Kitalo nnyo nyini ddala. Sala mu video yange ogenda ongambe nawalampye Mengo, nawalampye Obwakabaka. Nze nabagamba njagala nnyo njogera ebigambo nga nina evidence, nga nina nekyendabako. Okiwulidde? Okitegedde bulungi nnyo? Okategedde? Anti be bana abawongo obutono ndowooza kino okirabawo ekisaamattukana kino. Kati weebuuze njogedde ki? Just mpadde reference. Neba na Uganda tuti. Ate n'ogenda n'okitunulira n'okiraba ng'ekisajja ekikulu ekirinamu ku magezi. Tulina obuzibu kyovola tugenda kulwawo nnyo kulakula n'eggwanga lyaffe balitwala liggwawo. Kati embaata kabuze eno gibuuze nzikakanyizaawo Obusoga. Ginuze embaata nginnyonnyodde bulungi ne njigamba mpa reference. Kati awo njogedde kikyamu ki? Kiki kye njogedde wano ekikyamu? Ntakale nfe ku live zaffe mbweka abantu abalina amagezi. Nga when it's a topic of discussion, let us discuss. Tuleta waneno kipungulucho zino mwe mutuve nako mwana. Genda waliyo lives endala zosobola okubeera kezo okwepicha. Weno tubanga tuogera ku nsonga za ggwanga zino lives muziyiteko muziveeko. Mugende ku lives zabo Zambi ez'olugambo. Lives zaffe muzeesonyiwe muzireke. You know? Njogera ku Kalicho institutions. Oyagala reference njiweewa. Oyagala njiweewa. Oyagala reference njiweewa. Omaka tugende mu maaso. Okategedde baganda bange. Ndondi angambye nti mwana abantu mwana ngati omuntu gotsatsiranga akutte simu naye tamanyi mugaso gwa simu kiki. You know? Nzino tudisikasinga mwe. Bwe manjogera ku Buganda. Kitegeeza ne Kalicho institutions zizo n'endala zonna nzogerako. Okiwuliriza? Kubanga ekiri e Buganda wano ffe tusembyeyo. Abalenzululu bekyabwe kyaggwa. Okiwuliriza? Kati ffe tubadde tusembyeyo. Kati naffe tuli mu faino. Tuli mu final papers Museveni atumaliriza. You know? Tuli ku final paper Museveni naffe atumaliriza. Olwo atuwipinga out olwo tewagenda kubaawo institution esigadde ng'eyimiridde. Njiwe waba badde yaziwamba neffe tubadde tukyalinamu kali era nga n'Obwakabaka obulala butuweerako reference. Bugamba Abaganda Obuganda bwe bwasigalawo obw'amaanyi kati mu Bwakabaka. Obwalwenzulu obwali budinga naye babukakkanya. Obwabunyolo bwo bwakakkanira ddala. Abagabe obwabugabe bwo baababwo. Kati naffe kawedde mudda. Kawedde mudda. Sasa the facts bye mutayagala kuwulira bye mutayagala kutegeera. Signs, indicators zonna zikulaga. Kati it's time Abaganda Abarenzululu Abasoga
abagisu abanyolo abanankole it's high time bana abaganda etwadde to boosting around obugabe bwavaawo dda wacha abazinga bo bwagenda dda ochuja obwadde njululu nabo bugenze obunyolo bwagenda kati fe abaganda ffe tukyaliko it's high time naffe abaganda tukitegeere nti ma ne amye kakati tulina kwekuŋŋaanya abasoga abanankole abanyolo abakyolira abateeso abakyoli bonna abakyalina interest mu bwakabaka tulina kwekuŋŋaanya tugobe omujambo naye awatali ekyo tulina byoya byanswa tulina mbugo lubaale temuli okategedde baana ba maama oyo gwe bayita dikiteeta oyo gwe bayita nakyemalira nkugambye gwe abadde akyalinamu akakunkuna akagamba you already penetrated Nabbosa Ssebugwawo omulimu aguggusizza w'ekitiibwa Katikkiro nze you're not going to convince me nti w'ekitiibwa Katikkiro bino tabimanyiiko on what basis kuki ng'akulembedde mu bino w'ekitiibwa Nabbosa Joyce Ssebugwawo oŋŋambe nti w'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bino byonna tabimanyiiko ani akulimbye ani akulya ekinusu kyo ani akulya ekinusu kyo ngo you sit down you convince me nti ebiri mu kukolebwa abataka ebiri mu kukolebwa olukiiko lwa Mmengo ebiri mu kukolebwa Emmengo awo akatuba w'ebitibwa byabwe Kawunde Sharifu ate banagamba nti nawalampye anti kye basinga okwagala okutegeera kwe kuba w'ebitibwa byabwe katuba w'ebitibwa byabwe munnaye kubanga b'ebitibwa byabwe bakozesa ne bagenda ewali ssente mutukyayisizza nnyo abaganda mutufudde ab'enkwe mutufudde abaagazi b'essente nti buli w'owulira essente empitirivu etolomoka edduka waliwo n'okubaawo omuganda buli w'owulira ddiiru yonna ekutuka ng'erimu ssente empitirivu walina okubaawo omuganda era ogenda okulira nti ekyazitudde abatako batwala kirimu ki mulimu ssente beegala ettaka lya biliyoni 9 era baazibawanga bazibowerana mu $2 miliyoni 2 biliyoni 9 baani abali awo abataka basitula bagenze wa Museveni bagenze kukola ki mulimu ddiiru ya ssente meka biliyoni 9 endala ziri meka mulimu sako meka miliyoni 2 ezazibaweerabo cash down ani mutufudde abaganda buli omwana anatalana kutwesamba abaganda ewali ddiiru ya ssente mannya ga abaganda g'owulirawo manya gaffe ga abaganda gone kwegamba ne Museveni yatutegeera nti omuganda mutege ssente omuganda mutege kisero kya ssente ewali ddiiru nga kikwatagana na ssente muleete musembeze muleete ajja kujja mu bulungi kitalo nnyo nnyini ddala ino tulwana kwerongoosa ogenda okuwulira buli wali vulugu ya ssente waliwo linnya lya muganda buli wali ddiiru ya ssente waliwo linnya lya muganda buli wali defending obubbi waliwo linnya lya muganda ate nno si baganda b'essese omusajja bagambye nti twagula ettaka lya biliyoni 9 mukama waffe n'olituwa essente n'ozitwa n'olikigulira naye ettaka eryo liriko omusolo n'omusolo twagala ogutusasulire Museveni n'agamba omusolo ngo basasulidde ettaka lya biliyoni 9 liriko omusolo bannaye natondodde ne ŋŋamba bannaye tulaga wa abaganda lwaki tukkakkanya okutuuka ku ssa lino lwaki bagezaako okutuswaza okutuuka ku extend yenkanidde wano abaganda nga bakozi abaganda nga bayiiya abaganda nga bamativu lwaki tukkiridde okutuuka ku leve eno
Museveni yakozesezza obwangu. Yagenda kadaba bilioni 9 ndimugula. Nkumpi ne Bulange Nabbosa. Mnaya nti kati ettaka liriko omusolo liriko gundi. N'omusolo nagongo sasudde. Kahadi munaye ngafa abataka twetagayo kasako. Kasente me. Ne milioni 2 mbitaddemu. Niye recent ditwakalaba Mengo. Nti abataka bamu abatula ku lukiiko baba wadde zihaliya. Kakati Mengo webesobola okugula emmotoka nezigulira abataka ba Buganda nezigulira abatula ku lukiiko kwemobega ko otwala bange emmotoka baziguze. Akigera mutugamba mutya nti Menge yakera ku macha netulaga nti eguze emmotoka zihali ya Kawundo olwalero terina capacity etikka bataka kugenda Namibia kulaba nnyini. Abakyatijjukana ne Mengo. Weriba pesa Museveni akozesezza Mengo okusuula Obuganda. Kyokka ffe abandivuddeyo ne tugamba nti ne tuyimirira mu Nabbosa Ssebugwawo ab'ebitiibwa ne tubayimiriramu ne tubakomako ne tubagambako ffe be mugamba nti tuwalampa Obuganda tuwalampa Obwakabaka. Ife abavubuka abandiyimiridde abatalina kyakufiirwa kyonna ne tusonga mu bantu abo ne tubagamba nti mukola kikyamu mwetereze ate bwe twogerako tituwalampa Obwakabaka. Ntakati bannaffe bajjajjaffe bakitaffe mutunudde naye Obuganda Nweki nebaza Mukama Katonda bamu observation muzikola mubano bonna abazannya vulugu emmenga awo tetulinaamu bannassese. Omanyi Omuganda omutuufu gwe twasigaza kati afubutuka ssese. Omuganda omutuufu gwe twasigaza bali Abaganda bennyini bakasangwawo. Omuganda omutuufu kati bali abakyalina ennono ya Buganda era Abaganda abatuufu abasobola okuyimirira sese. Abasese bano betulina nti Baganda Masaka obuvu n'obuddo buliwa Masaka Buddu. Olaba Museveni bayingira mu Ankole ne bayiga Olunyankole ne bayiga ennono z'Abanankole. Boogera Olunyankole balufuuwa bufuuyi oba tulina bwoti oba tubategedde bulungi history waabwe ogamba Banyankole. Omuntu yenna ng'alina master plan ng'alina kye yeetaaga waliwo kye twayitanga assimilation policy. Assimilation policy oli ajja mu kitundu n'atwala obudde n'ayiga embeera n'ayiga enneeyisa n'ayiga ennono n'ayiga olulimi n'afuukira ddala munnansi mu kitundu ekyo kyalimu kyazzeemu. Abaana n'abazaala n'abasomesa bulungi nnyo Oluganda n'abasomesa ebisoko okiwulira n'abafunira obuvo n'obuddo n'abawa n'omuziro gwe ng'Omuganda omutuufu nga tosobola kutambula nga na Muganda bw'alina ttambula nga n'ekika kyo tomanyi muziro gwakyo nga tomanyi mubala gwa kika kyo nga n'obuvo n'obuddo bajjajjaawo nga 3 tosobola kubamenya nga n'olunyiririmu ofubutuka tosobola kulwogera. Daba omwana azze obuzzi wano mu Buganda
n'afuna ekika n'amanya omukulu w'ekika n'amanya omukulu w'essiga okibuliza n'amanya olunyiriri mwafubutuka n'amanya bajjajjaabe n'afunayo bajjajjaabe nga basatu emabega n'afuna obuvo n'obuddo nga bw'ayimirira n'atandika okutambula ng'omuganda guwammu ogamba ono muganda geregere nga wekituuka ku kufuuwa Luganda n'ebisoko fye tutamanyi bo babimanyi era nga wabeera mu lujjudde mu public akozesa bisoko biri ebizibu biri ebikakali eby'olulimi Oluganda gwamma n'ogamba ono mwana muganda w'ebuddu olwaleero be bafuuse ekizibu be baganda ennyo be baagala Ssaabasajja Kabaka ennyo kimu bibiri be bakola byambyone beekweka Mmengo kimu bisatu muwalanti Obuganda abagambako muwalanti Obuganda kakati mwe temugenda kukakkanya Buganda ife abakulembeze Buganda beezimbye banaye Baganda baffe bakamoga muli Baganda naffe tuli Baganda nimwe bakamoga ebitambula Mmengo banaye mugamba temubiraba Baganda baffe bakamoga ddala muli Baganda batuufu ebiri Mmengo mulaba nti ddala byebyo ebirina okutambula Mmengo Baganda baffe si mu bubi tujjeko kino nze nyambadde enkofiira ya people power ndi muwagizi wa Nuupu n'ekitwale nti oyogera na Wakasimba muzzukulu wa Kabazzi kakati enkofiira yange gisebbali gireke katuyogera na muzzukulu wa Kabazzi okiwuliriza ddala ebiri Mmengo mulaba byebituufu ddala mulaba Mmengo ekyali mu mikono gya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gwe bitambula Mmengo ddala olaba Ssaabasajja Kabaka abirinamu omukono bane tubeere feya tubeere sincere gwe mulaba ebikolebwa abasajja beeyita Abaganda byebikolebwa Abaganda ezo nnono zaffe omuntu abbe akumpanye amale yeekweka emabega wa Buganda tunuulira ebikolwa by'omukyala Joyce Nabbosa Ssebugwawo omuntu akera amugambeko ogambe nti awalampi ow'ekitiibwa Abaganda tetuli bamululu bannaaye omuganda mukozi omuganda muyiiya bw'otunuulira ensi zonna ogenda sangayo omuganda okwetolola ensi eno yonna ogenda sangayo omuganda ng'apatikana omuganda mukozi omuganda muyiiya naye olwaleero Abaganda mubafudde abasabirizi ffe nnono yaffe tetuli basabirizi si nnono yaffe si nnono ya muganda kyova nawe wayingiranga mu busuubuzi buno wabusanganga mu Baganda bw'ogenda mu ggwanga wano Uganda ne weetoloola ebitundu byonna ebya Uganda wano gy'ogenda osanga bamakanika oba ogenze Bunyoro oba ogenze Acholi oba ogenze mu West Nile ogenda sanga nga bamakanika baayo Baganda nga be batandikayo ziggalaji naye abaffe mutufudde bangalo bunani mutufudde basabirizi mutufudde babbi mutufudde bakumpanya mutufudde bali bankwe era nga mutunula bino nga tuzinga emikono tugamba munaye nti tuli Baganda bw'ona ayogerako ojja kuba olengezza Ssaabasajja Kabaka munaye Ssaabasajja Kabaka walonda abantu n'abatuwa batukulemberereko ate we mubayisaamu amaaso muyisizaamu Ssaabasajja Kabaka amaaso basajja mmwe temugamba abasajja olw'okuba Ssaabasajja Kabaka yakera ku makya n'alonda abasajja batandika okukola amangazambi batandika okupama batule mu bbi tubatunuulire bati nga abasajja bapama batuula mu bbi tugambe nti abasajja batudde mu matooke tuyitewo ekivundu kiwunya abasajja bapama batudde mu bbi ffe tugambe munnaye nti tuli Baganda nnyo tunabagambako nti gundi otudde mu bbi bajja kugamba tuwalambye Ssaabasajja Kabaka katubagambe bannaye tubayiteko buyisi bannaye mutudde mu matooke gawunya na bulungi nnyo mutudde mu ttooke boobeze Obuganda busebengerera twatandikawo ne tubagamba emikolo gy'Obuganda okwanjula we kutuuka abako bajja bazina kwepiica ze nnyimba ze bakuba niwebuuza abantu bemuwa certificate za Ssaabasajja Kabaka
nga bagenda mu kwanjula temubakomekereza nti no certificate tugikuwa ogitwala nayo olina kweyisa bwoti basekamwa b'oku mikolo aboogezi b'oku mikolo okiwuliza babeera ku mikolo ne bawemula bwemuzi n'ennyimba eziyingiza abagole ku mikolo ebyo byonna mwabisuula mugalikwa ne tugamba ddala Obuganda eyo si nnono yaffe abasajja ne bambala gomesi ne bajja ne beekwata obutambi nga balinga bakazi beesize lipstick bali mu gomesi bali mu kumansula bambadde gomesi bali ku mikolo gya Buganda tugamba Mukama Katonda akola ku kyennono n'obuwangwa mu Buganda minisita w'obuwangwa n'ennono mu Buganda aliwa ashegede asijja kujjako bereti nvoddaani munnaye sijja kujjako bereti munnaye eno bereti representinga representinga muntu wa wansi okujjako ngamba wano mpe mudde sijja kujjako bereti mwana wa mama Kakooza sina kikyamu kyenjogedde akiwulidde mwana wa mama Pama ngambye munaye Pam yeye nsi yaffe Buganda Abaganda munaye mutukyayira bwerere olw'okuba tugambako munaye nti munaye w'ekitiibwa Katikkiro bamugambyeko tonyiiga fumiitiriza ku bye bagamba ow'ekitiibwa Katikkiro muganda wange Kamuga oli omusajja obadde omwagala si gwe wali tomwagala omusajja ensi yonna yali emwagala naye olwaleero weebuuze lwaki nawe tula wansi okubiitirize munnaye kakati nga bakeera ku makya Kamuga bakugamba nti Mayiga avaayo ow'ekitiibwa Katikkiro Mayiga avaayo atugamba nti ebya Nabbosa Ssebugwawo tabimanyiiko gwe nawe ng'otula ng'ogamba nti Nabbosa Ssebugwawo yasitudde yesitudde abataka n'abatwala wa General Museveni nga ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga takimanyiiko waliwo embaata emu eyaŋŋambye nti kakati Museveni pulezidenti wa bonna ndi wano okujjukiza Mmengo erina gavumenti Buganda erina gavumenti nnamba era Buganda esolooza omusolo ekyo kitegeere ebintu bya Buganda biri mu layini Buganda nsi erina gavumenti eyitibwa Mmengo okategedde ekyo njagala nkuwabule gwe yabadde ngamba nti General Museveni wa bonna kirungi nnyo abataka bagende wa General Museveni bagende ku ki bana abataka they are landlords they are not supposed to go to the squatters tibagenda ku mupakasi yete ekyo kijja kuluma naye nkubuulira mu Buganda wano Museveni iza mupakasi mukopi Ssaabasajja Kabaka landlord owulira bataka ate bagende w'omupangisa owulidde Ssaabasajja Kabaka be yalonda okumukulembererako bakkirizibwa bulungi nnyo Buganda esobola okuwandiikira pulezidenti wa Namibia okujjako nga mutugamba Ssaabasajja Kabaka yagenda Namibia ku orders za Museveni ngati waza presidential call okuva wa Museveni n'akubira president wa Namibia n'amugamba Ssaabasajja Kabaka njagala awummulireko mu nsi ye ya Namibia naye bwe kibanga Buganda ye yasaba obukulembeze bwa Namibia ompuliriza bulungi nga ye yasaba obukulembeze bwa Namibia ne Buganda bannaye twagala mutukuumireko mututerekereko mutubudaabudireko empologoma ya Buganda mu ggwanga lyammwe ya Namibia kyabadde tekyetaagisa bataka kugenda wa General Museveni nti bamusabe olukusa akubire president wa Namibia abakkiriza okulaba mukama waabwe that's ogwash that's nonsense that's stupidness obu busiru bugwagwa omumwe omusirika kifaananyi ki
muba mukakanyiza Ssaabasajja Kabaka katulabayo ne babagamba nti Ssaabasajja Kabaka muwambe muba mubagamba ki ayimirira n'akugamba nti Ssaabasajja Kabaka muwambe oba omuddamu ki olwaliro nga gwe omutaka gwe Joyce Nabbosa Ssebugwawo wasituse n'ogende wa General Museveni akuwa olukusa akubire president wa Namibia abakkiriza okulaba nnyinimu kati ayimirira n'akugamba nti Ssaabasajja Kabaka muwambe oba omugamba ki oba omuddamu ki oba omugamba ki oba omunnyonnyola ki oba okyamugamba ki temukiraba nti mwekubengalika abadde akugamba nga akugamba nti Ssaabasajja Kabaka muwambe nnyinimu muwambe olwalero gwe omutaka bw'okeera n'ogende wa General Museveni n'omugamba ssebo tusaba lukusa okubire president wa Namibia atukkirize tulabe Ssaabasajja Kabaka tulabe mukama waffe ngwe Nabbosa Ssebugwawo tugamba tolina access ku Ssaabasajja Kabaka aha affe tetuli baganda nnyo munnaye ye byewuunyisanga bituufu nze nalabye eggulire nenkwata ku mutwe bwenti kutama bwe nalabye eggulire eyo kweni TV nenkwata ku mutwe bwenti ninyinyi omutwe teri kyasize kunzija nviiri ku mutwe nga kuwulira nti abakulu basaba Museveni abawa olukusa olukugenda okulaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda omuganda yenna ateewuunyiza ekyo ngwe nkutidde ng'oli muganda nga teweewuunyiza teweewuunaganyiza ku bigambo by'Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebugwawo baba neetaaga obuvumu obubwo ndowooza mmwe baganda batuufu ffe tetuli baganda batuukiridde twetaaga ku buvumu bwe mulina olwo naffe twatuuze ne tugawaniga naye banne yadde kubikkiriza yadde kugezaako kukuuma katiibwa naye kino kisusse bannaffe abagenda otunyiigira mutunyiigire naye tuli beetondera naye ensi eggwaawo ensi egenda luli obadde n'agayimirira n'omunyankole n'omubustingirako nze ndi muganda mwe abanyankole temulina bwakabaka temulina bugabe kali n'omunyankole agenda yimirira akugambe gwe nuwa mutwe ongamba kigwe ongamba kigwe nuwa mutwe luli obadde ongamba nti mulina obwakabaka mukyalina obwakabaka nga bakungu bagenda wa Museveni abataka kati bakiika embuge wa Museveni ayeye mukitukoledde nze nkyaddamu okubustingira ku munyankole nga mubuuza nti obugabe buliwa nkyasobola okubuuza omunankole nti obugabe buliwa nkyasobola okubuuza munnakigezi nkyasobola okubustingira ku musoga nkyasobola okubustingira ku mugisu nze ntuwe mutwe nyimirire ku mugisu ngustinge nga mbadde nga ngamba mwetewulira kye mutugamba ffe tukyalina obwakabaka ffe abaganda ffe tukyayimiridde nze kakati ffenna twenkanankana omunankole ye yasigaza Museveni ng'omugabe kakati naffe kati Museveni alinga Ssaabasajja Kabaka gwate munnange bannabbosa Ssebugwawo kati ensonga za Buganda zonna ziggwera State House ziggwera wa Museveni teri kyasinze kutuswaza nga kusaba ttaka abataka ffe balandi road ne tugenda ku squatter ne tusaba amanyawo okuwangaala kuno yes I don't know Patricia Nalunga one time is going to come ati di ulindi wekiri gwate bannadini tobalaba nti basaba Museveni
Bannaddiini basinza Museveni kati gwe basaba. Tukiraba mwana watu. Museveni kati ye kamala byonna. Abakulembeze b'ennono kakati bavunna meeri munnaye. Ye kamala byonna. Naye teweerabira tulina abantu Ssaabasajja Kabaka be yawa ebitiibwa wano. Be yawa obukulu. Tulina be yawa titles za ssa. Bino byonna bigenda mu maaso basirise. Wabula bajja kuvayo batugamba abaana abo bawalampa Obwakabaka abaana abo bawalampa ab'ebitiibwa. Ne Ssaabasajja Kabaka yabawa ebitiibwa. Muno mulimu bannakatemba, muno mulimu n'abayimbi. Sijja bamenya mannya. Tulina abayimbi wano. Abaganda nga Ssaabasajja Kabaka yabasiima n'abawa ebitiibwa. Tulina bannakatemba nga Ssaabasajja Kabaka yabasiima n'abawa ebitiibwa. Bino byonna bitambula beesirikidde. Kati ate bwe kituuka ku Buganda kokasi. Eyo gye baasooka okuyitamu. Ojja kugiwulira wali ssente. Ewali obubbi bw'ojja okugiwulira eyo Buganda kokasi. Omusajja yagenda n'atugamba tulijjukira okwebika nga bukedde. Abaganda tunyweze enkoba. Naye ekirungi kya byonna abantu abo bali mu limelight bati bali mu giraasi. Ensi bategedde, ensi bamanyi. Munnaye okyalaba Abaganda nga abasirusiru abakotesa emitwe bati. Naye abantu lwe banaasituka, abantu lwe bananyiiga, ffe tusoma ebyafaayo. Abasirusiru be baddiŋŋana ebyafaayo. Abasirusiru be baddiŋŋana ebyafaayo. Iffe we are historians. Ffe tusoma ebyafaayo. Ffe waliwo indicators ze tulaba ne signs ze tulaba. Nga signs ezo ziriidinga ku byafaayo ebimu ebyaliwo emabegako. Naye repercussions ffenna tuzimanye ezaavaamu. Bantu mmwe tubalabula. Bantu mmwe abeeyita ab'ebitiibwa. Timulowooza nti Abaganda basiru, Abaganda bajega. Olw'okuba bakotesa emitwe, endiga eyo ekoteka omutwe bw'oti naye tolowooza nti nsiru. Lwesituka omulundi okwo eyinza okutomera paka ku ddimwa n'agasituka n'otagafuna. Kaakati mwambale gomesi, mwambale amakanzu, muteekeko bimasiki, mugende mukutule eddiiru nga mutaddeko bimasiki. Guno omulembe kiri Uganda yokka abakutula ddiiru baba bambadde masiki. Buli we bagenda mu bubbi baba bataddeko masiki. Kakati mwambale kanzu, mwambale gomesi, musibe ebikooyi, mugende muteekeko zi masiki, mugende mukutule ddiiru, mutunde Obuganda. Naye abasirusiru be baddiŋŋana ebyafaayo. Okategedde. Eyo topiki ngimaze. Ngenze ku mulamu omulala. Kitalo. Kulumwa, kunyolwa, kwesansabaga, kwebuuza ebibuuzo bingi. Naye nga tujja kufuna ansa. Maaso awo tugenda kufuna ansa. Kino nze nsanyuse nnyo okuba nti kituuseewo leero. Gino Museveni ne yeeyogera kaate mu kamwa ke nti nze nawamba Kabaka ali mu buwambe. Era bwe oyagala okulaba Kabaka olina kusaba nze olukusa n'enjogera ne mukulembeze munnange w'e Namibia n'akuwa security ekulabisa Kabaka. Kitegeeza Kabaka muwambe. Gino Museveni yamuwamba n'amuteresa munno w'e Namibia. Kati tewakyali kubuusabuusa, kwebuuza bibuuzo kino nakiri answede tuzirina nti omutemu omukulu ye Gino Museveni, omuwambi omukulu ye Gino Museveni. Kabaka yali ava mu ddwaliro German ng'akomawo eka ng'atereddemu bode etereddemu. Bamuwambira ku kisaawe Entebbe ne bamutwala e Namibia.
okuvula kwa katadda nga mukulabibwako abantu bangi tamanyi kabaka wajali. Museveni yayita Nnaabagereka namugamba bawo muwambye mututte Namibia newe ofugumira ojja kulaba akanfaamu. Nnaabagereka naye atambulira mu kutya kati naafuba okulaba nti njagala nzannye emizannyo gyange gino nga kabaka taliiwo ng'abataka tebalina gwe batya mbayite mbagulirire mbagonze emitima nga kye nnaabagamba nti mukole kino nga kye bajja okukola. Gate omuntu akuwadde sente zonna asobola okugamba nti bba n'otagamba nti bba. Kale abataka mutuswazizza mutumazeemu amaanyi mutumazeemu ekitiibwa tuyebyeyo byeffe ennaku lwammwe bajjajjaffe naye ate tunaakola ki? Wabula bijja kuggwa essaawa kijja kutuuka. Nze ndi pretty sure ndi konko sure manyi nti maaso awo ebigambo bino bigenda kutereera. Kino Museveni agenda kutuviira atajja kiwulira ajja kwejjusa lwaki yakwata ku Mwenyango. Abaganda basirika bwe bati ne balowooza nno bimongwa biri awo. Erinda ekinaava mu y'ebiraka. Mbaagala nnyo baganda bange mwenna. Mukama Katonda kitaffe atakumira mpeera nsaba bakuume tujja kuba tuddamu banange mweraba.